Okusinziira kwa lipooti yafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority mu 2024 kyazuulwa nti kugombolola 118 eziri mu kitundu kya Busoga amagombolola 40 tegalina ssomero lya siniya erya gavumenti so nga ku miruka 578 34 tegirina ssomero lya gavumenti erya primary. Ng'oggyeko ebbula ly'amasomero ebizibu ng'abaana okuwanduka mu masomero okuyita obubi oba obutayitira ddala mu bigezo by'akamalirizo omujjuzo mu bibiina obutaba na bikozesebwa obwavu obukudde ejjembe abaana bafuna embuto nga tebanneetuuka n'abafumbiza abawala nga bakyali bato n'abazadde bennyini abaagala okuweerera abaana baabwe batono ddala. Kino nno kiteeka Busoga mu kifo ekyokumwanjo mu bitundu ebisinga okukola obubi mu byenjigiriza mu ggwanga okusingira ddala mu disitulikiti ey'Eruuka ne Namayingo. Tukitegeera nti ebyenjigiriza buvunaanyizibwa bwa gavumenti eya wakati okubitumbula kyokka olw'okuba obwakyabazinga kyakulabirako ky'amaanyi ettoffaali ku bye bataddeko ddene okakasa nti Busoga yakyusa ekifaananyi kyayo. Kino nno bazzi bakikola okuviira ddala emabega nga bazimba amasomero g'obwakyabazinga agasookera ddala kyokka ekyennaka amasomero gano gaddukanyizibwa gavumenti eya wakati oluvannyuma lwa byonna okutwalibwa Dr. Milton Obote akaseera we yaweerera obukulembeze obw'ennono. Tulina amasomero nga Wanyange, tulina amasomero nga Wairaka College. Amasomero ago gonna gatandikibwa na bwakyabazinga bwa Busoga. But right now gali under the Ministry of Education, under the government of Uganda. Wadde guli guti obwakyabazinga bugamba amasomero gano n'amalala mangi agali mu bwakyabazinga bakolaganira wamu okulaba ng'embeera y'ebyenjigiriza ekyuka. Baba yayeta abakulu b'amasomero bona mu Busoga abatwala amasomero ag'obwanannyini n'amasomero aga private yayogera nabo ng'ali kwogera ku kifuna mabunde eky'abaana abakaali kwetuuka. Bayida 10 lulamba era olukumi olwo lweyama okukola ebintu differently okuimprovinga okusoma mu Busoga. Ku lw'abayizi Kyabazinga yennyini abadde mpagiriwaga okwagazisa abaana okusoma nga yatuuka n'okubawandiikira ebbaluwa mu mukono gwe gwennyini ng'ababuulirira ku makulu agali mu kusoma. Waliwo ebbaluwa ze yawandiikira abaana bonna mu masomero. Kati abaana bwe twaba ne basoma kyayamba nnyo, kyalina impact nnene nnyo. Olw'okuba ng'obwavu abantu beeno bubayonka butaaba kino nno kiremesezza abaana bangi okusoma. Kyabazinga Gabula Nadyopo owookuna yassaawo ekibiina kye Kyabazinga Bursary Foundation obwakyabazinga buweereredde abaana enkuyanja okutuuka ne matendekero aga waggulu. Buli mwaka Abasoga amasomero agali mu Busoga gawa Baba Kyabazinga slots ediwera 10. Bursary zino zigabwa mu masomero ag'enjawulo sagalina kakwate ku bwakyabazinga gokka wabula n'amalala gonna agali mu Busoga. Era nga ife wano mu Kyabazinga College tulina abaana ebitundu nga 2 abali ku skimu eyo. Essomero lya Busoga College mweri Kyabazinga mwe yasomera era ddyo ak'ensusso alafubanya ennyo okulaba nga lisigaza ekitiibwa kyalyo ng'essomero ly'obwakyabazinga. Ekisulo kino Kyabazinga William Gabula Nadyope owookuna mwe yasulanga. Tukitegedde nti emyaka egiyise essomero lino lyali liserebye ennyo mu byenjigiriza. Kyokka okuva lwe yafuuka Kyabazinga bingi byakyusiza mu ssomero lino naddala nga yambibwako banne byasoma nabo bayitibwa OBs. And being an old student, he participated in mentorship of the boys, in raising funds. Kyokka obwakyabazinga nga bwo bukyalina okusoomooza ku nsonga y'amatendekero aga waggulu nti ne Busoga University yennyini ekyali mu kulwana okudda engulu. So buli luli kujja ku level kubanga obona university wano mu Busoga tubalina obuzibu era twebaza gavumenti okuba nga eri kwiza Busoga University engulu era kati twebaza Baba Katiikiro wa Busoga ow'ekitiibwa ekisengere Dr. Mubawala ni Baba Kyabazinga nti eigenge eyo eri y'eisomero Busoga Polytechnic eyo tulibalanga lya Busoga. Obwakyabazinga ku nsonga y'okusomesa abaana ebyemikono nayo tebugyesulubabbye anti akaseera kano okuggyako ng'olitagala bwagazi nteekateeka ziteereddwawo okusomesa abayizi ebyemikono okusobola okwetandikirawo emirimu. Kubanga okusikiringa abaana through Gabula Royal Foundation ekoze buli mwaka tufulumya abaana almost 2,000. Mu nkola eno obwakyabazinga buzze bussa emikono ku ndagaano n'ebitongole eby'enjawulo ku nsonga y'ebyenjigiriza n'engeri abantu gye basobola okwekulaakulanyamu nga bakozesa ebyo byennyini bye bawangaala nabyo oba ebibeetoolodde.
ng'ogyeko ebimikono ebimanyiddwa abaana era bayigirizibwa ebintu eby'enjawulo ebisobola okubayambako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo sinakindi okwesasulira ebisale by'essomero ne bava mu kulimbibwalimbibwa bannakigwanyizi. Balina enkoko saso n'edindi debaleta ne bakuza ne batunda, balina ebigogo, balina isamba lyako ngo balimye ku isomero newe buli bakola ku isomero bajja bakikola wewe era balina dino debeta black flies edivamu endengere enkoko dediriako endeza ku sansani y'emmere. Newankubadde Obwakyabazinga bulina enkolagana ennungamu n'amasomero ag'enjawulo, waliwo enteekateeka okuzimba agaabwo. Tuyinza obutaba na muwatwa ssaawa eno as Busoga Kingdom nti ife nga ife, but we have lobbied enough and anytime we shall have big pronouncements ku baba byalikola. Bwe weetegereza obulungi toyinza butakkiriza nti Obwakyabazinga bulwanye ennyo okutumbula ebyenjigiriza, kyokka okusomoza kukyali kw'amaanyi era nga kuviira ddala waka abaana bafuna embuto kati kyafuuka kya bulijjo mu Busoga. Okutereeza amaka ng'ago, it is also a process. Anga kyo tukwenda okuinsikiringa amaka ago good parenting skills. Mu bufu bwe bumu omuwendo gw'abazadde okumira abaana mu ssomero bangi tebannagutegeera era tebalina buzibu baana baabwe butasoma newankubadde oluusi obusobozi awaka buyinza okuba nga weebuli. Abazadde abamu yalowooza nti omwana omuwala ne bw'anaasoma tagenda kugira ki kubayamba, bagenda kugira zigenda sayidi eri bwe batyo. Abalala obuvunaanyizibwa baabusuula ng'abaana baabwe batira ddala n'okubagambako, ate abalala omulembe gwa tekinologiya gubajje ku mulamwa. Ffe beena abazaire tutuli kutekinga on our responsibility. Tutandise n'okutya abaana ekyondogera. Abaana aniini ensi egiire ng'ekyuka. Eira abaana tibaalinga n'amasimu. Buti amasimu gaasooka gayida g'amapeesa. Saawa tuli ku smartphones. Tugiire ku artificial intelligence. All those are challenges. Banisala balineemu abantu okukyusa endowooza zaabwe ku by'okusoma oba si kyo byonna ebyogerwa n'ebiteereddwa mu nkola bayinza okuba nga bakoosekoose mu gaalumonde. Ebitongole bingi bidye gavumenti etalimu esente kamaala, buli muntu ali kwogera baleese koodi biki ayengera abantu eriyo abatafiire eyo nga basigaire mu mbeera eyo. It is very sad. Ebyo n'ebirala ebikolebwa mu Busoga kikuwa ekifaananyi nti singa abantu bakyusa endowooza yaabwe ku byenjigiriza omukisa weeguli Busoga okuva mu mbeera embi buli omu gy'ayogerako. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba maama Inebantu Jovia Mutesi nga tulondoola engeri Obwakyabazinga gye bukyuseemu olw'okujja kwe. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.